Ku ntandikwa y'omwaka guno President w'eggwanga lya America Donald Trump yayimiriza obuvujjirizi eri enteekateeka z'ebyobulamu mu mawanga mangi okuli ne Uganda, ekintu ekyaleetawo akasatiro mu byobulamu. US government funding cuts, the impact and response strategies. The implementation of the US President's executive order, effective January 20th, 2025, resulted in 2 cuts of foreign aid across the world. Bw'abadde alabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyobulamu okuttanya ku mbala ebyobulamu ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026, Minisita w'ebyobulamu Dr. Jean Ruth Aceng ategeezezza nti enteekateeka 9 ze zikoseddwa enkola ya Amerika, nga n'olwekyo Paalamenti erina okubongera ensimbi obuwumbi 64 okuziba ebituli kw'ossa n'okutaasa abalwadde abaali balabirirwa enteekateeka za Amerika. Ministry also calls upon Parliament to mobilize resources to close this funding gap and also ensure self-reliance. Following the execution of President Trump's executive orders, the US government withdrew financing, resulting in 2 funding shortages that totaled $604 billion. And the following ensimbi ezeetaagibwa kuliko buwumbi 243 n'obukadde 2 ezirina okugenda mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya, obuwumbi 21 ezirina okugenda mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri, obuwumbi 60 mu obukadde 2 ezeetaagisa okulwanyisa akafuba, obuwumbi 35 n'obukadde 4 ez'okugula ebikozesebwa mu vvumbuliro ky'oyinza okuyita laboratory, obuwumbi 16 n'obukadde 5 za kulwanyisa ndi etatuukiridde, ng'obuwumbi 36 n'obukadde 9 za kudduukirira amalwaliro, ng'ate obuwumbi 67 n'obukadde 8 za kusasula misaala, ng'obuwumbi 22 n'obukadde 2 za kukola ku buyonjo, ng'ate obukadde 78 za kulwanyisa ndwadde ezitassibwako mulaka, ssaako n'enteekateeka endala ez'ebyobulamu ezaali ziyimirizibwawo obuyambi bwa Amerika. HIV/AIDS program of Uganda shillings 243.2 billion, malaria control program at 121 billion, support for human resources for health at 67.8 billion, the TB program at 60.2 billion, health information systems at 36.9 billion. Abaka abatula akakiiko kano bakkanyiza kimu nga nkuyege ne basuubiza okuwagira eky'okuyisa ensimbi minisitule ez'enokoddeyo. Mu ngeri y'emu bw'abadde ku ssengejjeyo ly'amawulire ga gavumenti mu Kampala erya Media Center mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire, minisita w'ebyobulamu Dr. Jean Ruth Aceng ategeezezza nti mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde ky'omusujja gw'ensiri, minisitule w'ebyobulamu egenda kutandika okugema abaana abato okutandikira ku myezi 6 nga bakutandikira mu disitulikiti 107 n'oluvannyuma badde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Using the malaria vaccine, that is the R21, into the routine immunization schedule in April 2025 to protect children under 5 years old from severe malaria and death. The vaccine will be administered to babies aged 6 to 18 months. The plan includes 1. Priority will be given to 107 districts. These are districts with moderate to high malaria transmission. The vaccine is expected to cover over 1.1 million children under 2 years of age. Ono ategeezza nti eddagala ligenda okugema bamaze dda okulifuna nga bwe twogerera balina doozi ezisukka mu bukadde 2. On the 7th of March 2025, the country received and flagged off the distribution of 2,278 doses out of the total quantity of 3.5 million doses of malaria vaccines to 107 districts with high and moderate transmission across Uganda. Okugema kuno kwa kutandika omwezi ogwokuna nga kugenda kutongozebwa mu disitulikiti ya Pachi, ng'omukulembeze w'eggwanga lino yasuubirwa okubeera omugenyi omukulu. Frank Kiddu ne Paul Kakande be bakusakidde emboozi eno ku KSTV Agalero.